Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako nako olwaleero tegadde tulabe oyinza okubeera ewaka ng'olinawo omuntu nga talya bisiike kyokka n'ofumba ebijanjaalo ebyo omuntu oyo atalya bisiike oteekeddwa bimufumbira otya. Okusookera ddala funa ebijanjaalo bifumbire wamu obibeera biyidde kati nga bulaba bino biyidde bulungi beera ng'otoolako ebibye bitooleko kulaba enfumba gy'ofumbamu ebijanjaalo ebyo bye tuyita ebijanjaalo ebya boyiro. Tosaamu otuzzi mu kasefuliya nga bw'olaba, tosaamu otuzzi nga tutono. Tugenda kufumba bijanjaalo bya boyiro. Wamala okuteekamu otuzzi beera ng'oteekamu ebirungo bino nga bw'obiraba. Beera ng'ofuna ennyaanya, ofuna akatungulu, ofuna green pepper wamu ne kaloti. Kaloti busaleesale nga butono nga bw'olaba. N'oluvannyuma beera ng'obiyiwamu mu sefuliya ng'osoosezaamu otuzzi. Byonna osobola obiteekamu omulundi gumu nga bw'olaba. Ng'omala obiteekamu beera ng'obisiika obikyusakyusa. Bw'oba osiika ebirungo bino kozesa nnyo amazzi, oteekamu otuzzi tutono nga bw'otabulamu. Twagala bijje bulungi. Osobola okuteekamu akanzaali ke tuyita kasimba, beera ng'oteekamu akanzaali, kisinziira bungi bw'ebijanjaalo by'oba ofumbye. Bw'omala ofuna kaloyiko tube, era kisinziira bungi bw'ebijanjaalo. Bwe biba nga bingi era buloyiko tube oba olina okufuna obuwerako. Tuteekemuko ne kulweyiko, tuteekemu kalweyiko, era kisinziira bungi bw'ebijanjaalo yeroyiko gw'oteekamu. Kati wano nfumba bya muntu omu byendi mu kufumba n'omunnyo togwerabira. Era ng'oteekamu otuzzi eno emabbali tutono, toteekamu tungi kati tutabulemu. Ebirungo byaffe biyidde bulungi, kati tuleete ebijanjaalo tubeere nga tuteekamu. Ebijanjaalo bye bino nzobera bye twatoddeko. Toyiwa mbuyiyi nedda, sooka oteekemu ebijanjaalo byokka. Bw'oti sooka oteekemu ebijanjaalo byokka. Sooka oteekemu bitonotono, sooke tubisottemukko. Toolako ejiiko mbabbiri obeere ng'oziyiwamu, sooka bisotte. Twetaaga kasupu kabeere nga keekutte bulungi. Sooka osotte ku bijanjaalo ebyo byosoosezaamu. Kati n'oluvannyuma leeta ebisigadde byonna biyiweemu lumu ne kasupu ako katonotono. Bira bye ebijanjaalo byaffe bitufumbye mu nfumba eya boyiro. Biba tebyawukana na bisiike, era bw'obiryako bibeera biwoomera ddala nnyo. Beera nga weetegereza enfumba gye bifumbyemu. Bw'oba obifumba ogenda kufuna ekijanjaalo ekya boyiro ate nga kiwoomu. Wano nfumbye bitonotono naye nkugambye kisinziira, bw'oba olina bingi era bw'otyo bw'olina obifumba. Ndowooza okiraba ekijanjaalo kyaffe. Ekijanjaalo ekya boyiro tekiriimu ka butto konna. Bwe baba bakugaana butto, bw'otyo bw'oba ofumba ekijanjaalo kigenda kulabika ddala bulungi, kigenda kuwoomera. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbalaga. Ebijanjaalo byaffe bye tufumbye ebya boyiro bwe bityo bifaanaganye nga bw'obiraba. Beera ng'okafumba nga ka boyiro ate mwattu kagenda kuwoomera nnyo. Byebyo bifaananye bwe bityo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.